mutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka balinkululira kaliba naawe mukwano balinkululira kaliba naawe waliwo abaagalana obalaba nga baludde bonna ng'oli agamba munne nti nze naawe mimi na weewe bajja tukululira kaliba ogwo gwe mukolo ogusooka gwengenda okubeera nga nkutuusaako ogw'omwami David ne Justin Mayanja bakoze embaga ennungi era nga nti nkwaniriza nnyo ku Delta TV tukole mu programu yaffe eno ey'okwanjula n'embaga osiibye otya oli bulungi webale kuzayo baana ku ssomero webale kuyiya kasente n'obatwalira fiizi ate webale nnyo webalire ddala okubeera nga otuukiriza obuvunaanyizibwa nga omuzadde amannya gange bampita Sharita mazima wanvu Chala Kaweesa mwenjogera erinnya eryo mba nina n'okunywamu nawe nywamu ate bw'oba ng'onywa kajuisi kamala ka ecology buli kimu kitambula mulira ng'omusayi gwonna nga gutambula era nga nkugamba nti nsinzidde wanino ku Malakai ecology ekitende walungi limuwemu ku room zaabwe omanye ebiseera ebisinga ntera okugamba nti wano waliwo buli room eza buli kika waliwo buli busenge obwa buli kika leero kendi mu keeko kennyini ke baazimba waggulu ku muti era ffe boolaba wano tuli waggulu ku muti gye tuli mu kukolera oyagala ku experience eyo osuleko okko nga nawe osuze waggulu ku muti bulijjo emiti tutyo girinnya jangu gwe ogusireko ogujoge mukitegedde kale nno room za Malakai nnungi nnyo tuli wanino ku Tree House Malakai ecology osanga waliwo ne room endala ez'enjawulo waliwo woosula ku mazzi nga amazzi gali wansi gwe ng'oli waggulu waliwo endala ate ng'ebbeeyi ebeera yakuteesa jjukira nti osobola ne birthday party graduation party n'okolerawo n'embaga reception y'embaga n'okujja okulyako ebyokulya ebyenjawulo balina pizza balina kinkoko byennyanja buli kimu kyonna kyonna bakirina ku Malakai ecology ekitende nigamba nti enviiri ne makeup nakolebwako Sharita's Bridal World be banyambaza n'ekiteeteeyi kino nga tubalire ku Nkrumah Road Wakoma ekizimbe bakiyita Sal Complex tugamba nti eno wiiki yokka gye tugenda osembayo ku receiving abaana b'ekisulo kubanga kinaatera okujjula n'olwekyo bw'obeera ng'oli eyo nga bwadde oli awo nzija bw'oyisawo wiiki eno kisulo tugenda kubanga tukigadde nga tulina abo bokka abajja okitegedde kubanga twatandise ekisulo kyaffe ekya School of Beauty wabula mwabadde anytime musobola okujja ne musoma ebyenviiri naye nga tutegeka omukolo gwo gwonna mu lunaku lumu tusangibwa ku Nkrumah Road Wakoma ekizimbe bakiyita Sal Complex tulina gowns changing dresses maize dresses saloni ekola ku bagole gomesi z'abagole na buli kimu ekikwatagana n'ebyemikolo Sharita's Bridal World your bridal supermarket. Ladies and gentlemen, ngera bwondaba olw'Essande sawa 10 mpaka mu mbanzi zekutuusaako bagole n'otunira muno n'ogamba twali tumanyi gundi yaddiba naye maama bamuwasizza ye teri yaddiba akaseerako kaba tekannatuuka butuusi lwekyo tugenda kutandika nambaga y'omukyala mulungi nnyo mulungi yakula bulungi alina empisa musanyufu ye Justin amanya ge ye Justin Nakanjako naye ngeri ya Nakanjako lyavuddeko kati n'afuuka Justin Mayanja mukyala Mayanja omubwati okitegedde mukyala Mayanja omubwati Mayanja yagambye Justin nkugezesezza ebbanga ddene myaka 2 kweyongerayo nga oli mukyala mulungi ng'oli mukyala ow'empisa oli mukyala ayagala abantu naye ndaba nga kyokka kyenyinza okukuwa kwe kutongoza obeere nga yegwe nambemu wange ate nga togattibwako ate nga ofumba buwomu ate nga olabika bulungi namwe embaga ey'ekirooto kye omanyi nti omukolo gwo bagutegekera weeks 2 zokka ogwo ogw'amaanyi mukyala yambadde gawuni nnungi yanyumye bulungi batamudde emmotoka nnungi babadde ku mukolo bonna babadde balungi okitegedde mukwano n'olwekyo mukwano leka nkutuuseeko omukolo ogwo tova ku Delta TV tukole babagatidde Namirembe bamala ne bagenda ku kyaki yaabwe ya Holy Family Church e Kawempe ne bavayo ne bagenda ku Akamwesi gye bakoledde reception byonna ngenda bikunyonyola tulaba omukolo ogwo tova ku Delta TV tukole I start believing God, oh, even the devil knows that I'm true. I start believing God, oh, everybody knows that I'm true. I start believing God, oh, oh, na na, even the devil knows that I'm true. Not true, oh. I start believing God, oh, everybody knows that I'm true. I start believing God, oh.
mugabi nnyo tukugaanidde wano mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'ekibiina kino okugatta awamu omusajja ono David n'omukazi ono Justin mu kufumbiriganwa okutukuvu kyekigambo ekyekitiibwa Katonda kye yalagira abantu nga tebannaba kwonoona ekitulaga obugattibwa bwa Kristo n'ekkanisa ye okwonoona. Kigambo kino ekitukuvu Kristo yakisiima era yakissaamu ekitiibwa bwe yali mu Kaana eky'Eggaliraaya gye yasookera okukola ekyamagero. Ekigambo kino Pawulo omutukuvu yakisiima nga kya kitiibwa eri abantu bonna kyolina byerabika omukumu bali tebabadde na nsonga obanga amanyi ensonga yonna ne balobera okugattibwa obulungi mu kufumbirigana kale gyatulekakano. David olina ensonga ate Justin ennaku zonna zimulimala nga muli balamu mwebiri. Justin onokufumbirwa omusajja ono David okuba musajja wo kubeera naye nga Katonda bwe yalagira mufumbirigana obutukuvu. David onomwagala onomusanyusa omusaba n'ekitiibwa onomukumanga nga mulwadde era nga mulamu onoolekanga abasajja abalala bonna n'obeera David ennaku zonna zinyimala nga muli balamu mwembi. Nja kusaba David yakole saanidde tukkirize era tukakasa nti kakano amaze okumutuwa Nze David basabye Justin omukazi wange mpasiza mwana yoseka leero obine bulungi mugagga n'obwavu mulwadde n'obulamu okwagalana n'okukuumanga tusobola okutwawukanya Katonda bwe yalagira okulayidde Asante okuba bazeeyi wange kwenfumbiddwa okubeera nange okusaka leero mu bubi n'embulungi obugagga n'ebulamu obulwadde n'ebulamu yakwagalanga n'okukuumanga n'okuwuliranga okutuusa okufa okubitwawukanya Katonda bwe yalagira era akulayiridde bwenti Mukama ow'ekisa era owe abaweereza abo banno yabonera akabonero obutuliro n'obusimu bw'okuganda kwabwe obutukuvu obutaggwaawo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. wasabe teteri semufumbirirwa twetwelekesi ennyira kitaffe eny'omwana n'omuntu amiina. Fumbirwa n'embeera okusama ekitiibwa n'omubiri gwange ebigambo byonna ennya lya n'omwana n'omwoyo mutukuvu. Amiina. Katonda w'emirembe egitaggwaawo omutonzi era omukuumi w'abantu bonna agabe ekisa kyonna eky'omwoyo okukola obulamu obutaggwaawo obawe omukisa gw'abaliwo bano musajja ono David n'omukazi ono Justin ne tuwa omukisa mu linnya lyo nga Isaaka ne Labbeeka baabeera wamu nga besigwa bwe batyo nammwe batuukirize era bakwatira eddala endagaano gye balagaanye gye balayidde
empeta eno ewereddwa n'ekkirizibwa yenjuliro era ke kabonero kaayo babeere ennaku zonna mu kwagalana obutuukirivu n'emirembe bakwate empisa zewogera kubwa Yesu Kristo Mukama waffe. Kimanya alibeera omubwati ng'asuubira munyomu anawalirira omutima gwange uno yono yoyo yeggwe ssuuna omwoyo gwakalosa akasufu pambatira mperekera ontuusa alibeera omubwati n'onyoyo obalungi yekombesa oyo wegonjewa ampeweeta muline nesumulula yansobola teryawakana ye busobozi obumpanguza embeera yonna yeyeka aliwoyo n'onyoyo obalibeera n'ebibuuzo bimumanyi lwendimulabako emitima girikya yananasako bwomu nga yenze bulamu bwe gyali kimanya alibeera omubwati ng'asuubira munyomu anawalirira omutima gwange. Njagala okuwaniriza abagole baffe abanyumya obulungi bwe bati Mukama yeebazibwe omwami n'omukyala mu mayanja Mukama affe yeebazibwe. Njagala okuwaniriza Bestman ne Metron abayimiridde okulwa abagole bano Mukama yeebazibwe. Mwebaleke emirira nabo basiraba bangole nti bali stressed ekitegeeza mwetisse. Wiiki eno mulabika mubatikudde mukola ki mwetikka. Nagambye nze Reverand ya Nakazi naye mukatambuli mu Reverand Samuel Reverand ya Nakazi mukyala Reverand Samuel mwami naye nyimiriddewo kululira era nenkola omukolo guno era mbagasa era Katonda awulidde ate abawadde omukisa kale no Reverand Monge omukisa gwe yali awadde mubawereddwa Reverand Kezia ate yeerumiriza mukuba omukyala ng'atempeereza Mukama. Obubaka ku lunaku luno muwulidde bulungi nga tutandika ebigendererwa lwaki amaka gakola ki gatandika. Nnyinza okubagamba nti ekigambo kino kyatandikira ddala ku ntandikwa mukiwulidde ti ng'abantu tebannaba kukola ki kwonoona Katonda n'atandika ensonga ey'amakama ki amatukuvu. Mukazi ono mukyalo nabadde neebuuza obadde abamulayira nga bakubenda nemwanga langi abadde ani waliwo abantu bagamba nti akimaze kiwezi Mukama akikoze eki muyingidde mu maka amatukuvu bakuwangudde mugende kubeere batukuvu mu mpisa ki abaami n'abakyala tukusizza nnyo bannaffe tuvudde nnyo mu maaso ga Katonda naye ate bwakugamba Malakayi nti nkyawumuga w'abakazi nti n'oyo abikka ekyambalo kyanki n'ekyejo nkyawa akati nno gwagobye ennaku zino n'abakazi bagoba gwagobye gwe gwadingana ate omukano gwa Katonda obengabeera Katonda bwekukwatako oyinza okukaaba n'ogamba noga nti naye ani yangoba nga tewaliya kunoga Katonda yangoba simanyi Katonda mukitwalo okuva leero terajja kulonda makagamu sena omunamutanga mungi Katonda yennyini yajja okubabeeramu bwanalabanga mukutana omumumwe simanyi nkozeseza ekigambo kikyamu
waffe w'omuggulu bawe omukisa gw'abaddu bano sigenside obulamu obutaggwawo ku mitima gyabwe byonna bye banaayiganga obulungi mu kigambo kyo ekituufu babituukirizenga ddala mu bikolwa byabwe. Ayi Mukama obawa omukisa era nga bw'owa omukisa Ibulayimu ne Saala tubasanyusa nnyo. Kkiriza okubaako oti abaddu bano omukisa gwo bawulire nga by'olagira batuule emirembe mu mukono gwo babeere mu kwagala kwo ennaku zaabwe zonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mpeweta muline nesumulula yansobola teryawakana ye busobozi obumpanguza embeera yonna yeyeka aliwoyo nonyoyo obalibeera n'ebibuuzo bimumanyi lwendimulabako emitima girikya yananasako bwomu nga yenze bulamu bwe gyali kimanya alibeera omubwati ng'asuubira munyomu anawanirira omutima gwange uno yono yoyo yeggwe nsumba omwoyo gwakalosa akasufu ambatira mperekera ontuusa alibeera omubwati nonyoyo. Zitowererwa ebinumba naye lwose bampewuse mukwano gugumidde ogw'ababiri tekusangibwa buli wamu nedda omutonzi yabakonyemu ngakkiriza gubeere ogw'olubeerera. Ambatira mperekera ontuusa alibeera omubwati nonyoyo. Okyalaba okwanjula n'embaga